Hoima City. Bobby for president. Bobby for president. Bobby for president. Kyagulanyi Ssentamu for president. Umbrella is our symbol. Kyagulanyi Ssentamu for president. Umbrella is our symbol. Umbrella is our symbol. Team Kyagulanyi Ssentamu, where are you? Hoima, 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 Hoima. Hoima City. Hoima, Hoima City. Nothing can stop Kyagulanyi Ssentamu. Nothing can stop. Nothing can stop Kyagulanyi Ssentamu. Yaman, drive. Drive. Ebaina kyebatugamba. Nothing can stop us. Nothing can stop us. Nothing can stop. Nothing. Nothing use. Nothing. Yeah. Hoima. Wagwan Hoima. Wagwan. Yeah. With our principal, Kyagulanyi Ssentamu. Love your son. 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 Asa kukamutia. Naima balimanya banatete tumulimba. President Museveni. Ochiraba mutya medi ochiraba otya joka ma medi yakala kubeera ali muzimba nanti president osiba naye nawe osiba nga yina engeri yakibuuka anange kyekino kiri mu Hoima kyatabu bafragraiza class Kikumba district president Robert Kyagulanyi Ssentamu president police yakatiko k'ebyokulonda police ekulira ebyokulonda mu Uganda naye eyingiddewo kuba police yetulemesezza okugenda ekibaale police ekulira akatiko k'ebyokulonda eyingiddewo Musyalinge ngenda bibagamba woman MP Hoima omulaba tubalimu bano tebalina kye batugamba Africa not so what these fellows look hooligans bebano abakereeza kampeeni zaffe bebano abakoze buli kimu bebatulemesa otuuka mu Hoima bebano abakola buli kimu bebalemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu president addako wa Uganda okutuuka kyalina otuuka batulemeseza ekibaale ennaku zolwaleero kyobola leero naga ababadde ne lalepiri naye mbeereko Musyalinge ngenda bawatulira poliisi byetukoze byensengere tukola leero ngenda bawatulira wake up Ugandanis muzuukuke Ugandanis ngenda balabisa ngenda bakozesa buli kimu president tuli naye Wake up Uganda! Wake up Uganda! Wake up Uganda! Wake up Uganda! Wake up Uganda police! Wake up! Tujajibaamu naffe. Namba yaffe asima jamii omulimu gwakola. Muteerako amafuta n'ekyokulya ya abaawo okutuusaako n'eddata byonna essimu tezikira essimu yammwe temuzikiza essimu yammwe temuzikiza mukyadinga amasimu muteeke ku paapa tunokubalaga pulezidenti amaanyi g'alina buli wamu wendaze wegenda buli kujja n'olundi kwatandikidde ku peji yaffe eno eya ddoboozi ya Uganda genda buli tetwatula
engira tupakwaki paka kati tetuli Hoima olabe ekigenda mu maaso. Poliisi ne teargas bo basazeeko dda. Poliisi ne teargas basazeeko dda wano we tuli Hoima City. Poliisi edimaye obudde bwaffe bonna ebimotoka beda bye baddusa baagala poliisi. Go! Wano oba bakikola kye baagala bakitukole, tetugenda zikiza. Mpitira ku Kenny. Buliwa. Kenny. Mpitira ku Kenny. Kenny. Papa bank. Osikaze simu eyo. Police ne military. Simula. Baba libagwa. Oli musada. Enga abatulaba. Tuli wano. Abatulaba tuli Kibale. Jami wa Bobi Kwendi. These soldiers, they are tried to kill. Genda gwe James namwe mulimba. Look at this fellow. Nena mama epakira mu motoka. Iterie motoka. What do you want? You guys, yo, police officer, I want to kill Ugandans, a journalist. They want to kill the journalist. No. You want to kill the journalist. That is a fake note. It's a fake note. You want to kill us.
journalists. Even the journalists, you have killed them. Even the journalists. Hoima. Bobby atuse mu kibuga. My president. see that guy. They have chosen journalists. Look at that fellow. They have pistols. Hoima, this is the power of people. This is the power. This is the power. President Tulinayo. We are live on Kyakoze there, you can see. President Tulinayo. Police maiche twagaza. It is a sound. Last time I was here. Yeah. Look at this, mafias. Look at this. A police patrol. Number plate screenshot. Uganda. Screenshot. Look at this. Muveyo, go Masengete. Wait. This is what we call. Wait.
Gwe w'amasenge tepayo nyoko. Genda vayo. Twendera kweyo. Tambulira kwezo. Koti. Awo. Kuzanya defense. Sharinga. Turi mu Hoima. Turi mu kibuga Hoima. Polisi yagala kwata Kyagulanyi tekijja soboka. Muntebe, Bobby for president. Look at these military guys. They want to shoot. Yeah. Let it smoke well. Look at this. President tuli naye abatulaba ku ddoboozi kyakabi wekiri abatulaba ku ddoboozi lengera abantu bano be baana b'essomero abasoma obwannansi bano basoma bwannansi essomero ndimanyi bano bannansi sooka obalabe kati tuzanya difensi polisi eyagala kukwata Kyagulanyi. Turi mu kibuga Hoima. Naye nga abali ku ddoboozi ya Uganda kamera eryetya mumbuulire kamera eryetya ba friends ba people. Kyagulanyi Center for President gwali eyo atanaba kujja kuwegatta ku Kyagulanyi oli mu nsobi gwe MP yenna ali eyo nga tonegatta mujje tuzoganye. This is Uganda empya fulaga yaffe wagifuna ali eyo abeerawo ennaku ebbiri. Tolina makulu jawo tutambule ne president. Nange ndi kansala naye mujje mutambule ne president. Tudikoza amagezi tuli mu kibuga mu nnyini. Kamera eryetya kyekino gye nali yennyini ya Hoima. Kamera not clear. Nkoze ntya kamera eryetya polisi eyagala kukwata Kyagulanyi. Eddoboozi ya Uganda ya appreciate. Kyakabi nnyo abatulaba ku ddoboozi ya Uganda. Everyone watching us on ddoboozi ya Uganda TV. Morobya
nga kyekyo ekiri emabega ekyo ekiri emabega kamera kiriya nyo kyakabi mugibeereko mugikuume era balaga emmotoka afaanemu obula akulira akakiiko erinnya sirimanyi afaani oluda obula oluda mwali ngera balaga emmotoka. I'm going to show you the car. They want to arrest our president. Jami wa Bobi wendi nnyo amaaso gani mumula amaaso gani maaso. I die for my country. This is a true change. This is a true change. This is a true change. Tuwali aina kyatugamba. This is a true change. This is a true change. This is a true change. This car, look at these cars. These cars. Eno emotoka erimu osi. Look at these fellows. Nyino jibalaka. Tobozi ya Uganda mumanja mwa Bobi. Sisagira mu kamera yakala genda maaso. Sisagira mu kamera nga batewa na Uganda. Sisagira mu kamera nga batewa na Uganda. My chance. Yeah, man. This is just, you have to show the Ugandans. This is what they call, they want change. Chochino bana Uganda chewagamba they want change. People they need change. People they love change. People they need change. People they love change. In Uganda, Kyakoze Ssentamu, the next president, Republic of Uganda. Kyakoze Ssentamu, symbol umbrella, take umbrella, umbrella. Kyakoze for president, Kyakoze for president, Kyakoze Ssentamu for president. Hoima power, Hoima power, Hoima power. Yeah man, tuwalimu. Jami wa Bobi kweni ku kamera. Military tena kyetugamba, police tena kyetugamba. Kuba bebakulira akakiiko k'ebyokulonda. Nabagambye military ne police bebakulira akakiiko k'ebyokulonda. Yeah. Nothing cannot tell. Tebalina kye batugamba. Bobi for president. Bobi for president. Abasenyeni. Come and watch. Come and watch. Come and watch this. I die with my president. I die with my president. I die with my president. I love BobiWine. I love Kyakoze Ssentamu. I love Kyakoze Ssentamu. I love Kyakoze Ssentamu. Ntebe mu ntebe, Bobi for president. 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 Ntebe mu ntebe, akabonera ambulera. Akabonera ambulera. Akabonera ambulera. Bakuba batamika. Bobi for president. Bobi for president. Bobi for president. Emotoka bya tear gas. Hoima have decisive power two. Look at that. Look at that. Look at that. Kyakoze must be the president. Kyakoze must be the president.
Kyagulanyi Sentamu Robert must be the president of Uganda. Oh, God help us. God help Uganda. Kyagulanyi Sentamu is the next. Hoima on fire. 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 Look at these organs. Look at these organs. Look at these organs. Look at these organs. Look at on these organs. Kyagulanyi Sentamu on fire. 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 Our symbol is umbrella. 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 How are you, army soldiers? This is our country. You protect our nation. You protect our nation. Thanks for. I appreciate you protect our nation. Hey, this is a serious note. Yeah, we need a new Uganda. We need a better change in Uganda. Yeah, we need Aguda is LMP. Aguda is a flag bearer. Thick umbrella. Thick umbrella. Aguda Moses. Aguda Moses. Aguda Moses. Aguda Moses is our flag bearer. Aguda Moses. Aguda Moses. Aguda Moses is our Aguda Moses, Aguda Moses, Aguda Moses, Hoima, Hoima, Aguda Moses, Kasula Tulimba. This is the city of Hoima. This is the city of Hoima. Look at these hooligans. Look at these hooligans. Look at these hooligans. Look at these hooligans. Jami wa Bobi kwende ku kamera. Natete filimbe etaga. Natete filimbe etaga. Asadu ogamba otya. Asadu ogamba otya. Eno Hoima. Eno Hoima. Gemanyi ga Bobi, gemanyi ga Kyagulanyi, gemanyi ga Mbulela, gemanyi ga buli kimu, gegana amaanyi, gegana amaanyi, gegana amaanyi. National Unity Platform, ke kabonero. Yes, symbol, tutambulira mu basi, tutambulira mu batemu. Ne Bobby for president, Bobby for president, Bobby for president, Bobby for president. Kyagulanyi Sentamu, Kyagulanyi Sentamu. Lengera. Lengere kigenda maaso. Lengere kigenda maaso. Bano tebalina kye batugamba. Nothing can tell us. Nothing can tell us. Aguda for MP. Aguda Moses. Kyagulanyi Sentamu Muntebe. 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 Aguda Moses. Aguda Moses. Aguda Moses for MP. We are moving on. We are moving on. Waliwo aba anti abatweyunzeemu naye tebategeera baazala wa Kyagulanyi talina fuga baagira mugisha muntu baagira mugisha muntu. So watch this camera. So watch this camera. I'm going ahead. Eno camera ya ddala mugibeereko bannayuganda share. Eno camera musooke mugyoshi nga waliwo ekigenda okukolebwa. Waliwo ekigenda okukolebwa. I watch these cars. I watch these cars. The two cars. Mutunulire emmotoka ezo. M10 number plate. M10 number plate. M9. Waliwo super custom eya AMD eyaba army soldiers the Uganda army. Watching this camera. Watch this camera. Watch this camera very well. Luno lutalo lwenyini. Watch this camera. Please watch this camera.
Watch this camera. They have bring the safety house. They have bring. Ngena kulaga onakulira RDC weno. They want to arrest our president. Watch this number. Photo this number. Just photo. Photo that number. Screenshot. Screenshot abayi kudobozi. Muchimanye chajami wa Bobi. Screenshot. They have to take our president. They have to take our president. Beramu. Muberemu. Onna abatulaba kudobozi za Uganda. This is the new nation. We need change. Ambulance say mulimu Sobi. Sobi is still with us. Sobi is still with us. Banaye mubere kweno camera. Sobi is still with us. Mubere kweno camera. People, share with us. Sobi is still with camera. I will die for you. I will die for you, my nation. Look at this. Look at this. Look at this camera. Look at this camera. The people they are coming. The people they are coming for our president. For our next president. Nothing can let us. Look at this. Eyo camera mujinkubire egundi photoshoot. Eyo motoka ajinkubira photoshoot oli wakabiri. Oyo beba egezako. Eyo motoka. Eyo motoka jemulaba. Eyo motoka jemulaba. Etulimu. Tebamanyi kyetwagala twala president. Abantu bangi. Gero dobozi yagala kyoko. Nenga president tulinawo. Saagala kudda mukubuzawo president wange. Saagala kudda mukubuza president wange satugera gyagenda. Look at this. 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 Mulabe kino. Mulabe kino. Mulabe kino. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Watch Uganda. Be watching. Be watching, please. Be watching, please. Look at this. Look at the Spaka sum. No number plate. No number plate. No number plate. Look at this. They want to kill all of us. They want to kill. There is Sobi in this car. There is Sobi in this car. There is Sobi in this car. He's want to kill us. I will die for you. Natete people, I'm going to die for you. Hey, look at this car. Nusfa. Ene motoka. They want to kill our president. They want to kill our president. Hey, watch. Send and share. We are live in Hoima district. They want to kill our president. Look at this. Look at this. Look at this. This is going in Uganda. This is going in Uganda. The senior terrorists. I have to show you this. They want to take our president. They want to take our president. The senior comrades in the military uniform. They want to take our president. The next president of Uganda. By the pistol. By the mundu ezabulichika. Nakayimba mebamutereka wekali. Banaye mutusabire. But they want to kill our president. They want to kill the Ugandan people. Watch this. Watch this. Watch this. Watch this. Watch this. I got a photo.
Watch this. Watch this. Hey. Boy. They want to kill. Seriously. Hey. Nothing can detect that. Afande mwesko alimwene. Afande odu akulira ebyokulonda alimweyo. Akulira ebyokulonda alimweyo. Nothing can stop. Nothing can stop. Where's the gun? Where's the whatever? Nothing can stop. The struggle moves on. The struggle moves on. Hey. We are heading to the pitch. We are heading to the pitch. Musilamu jangu kukoze si jangu vako jangu wano jangu otegeza ya maje ya UPDF mulimu abantu neso byalyomo. Jami wa baby yali ku kamera gwali eyo ngolina mutima mfupi. Jami wa baby muleke bulesi. Okero
driver oyo mulaba alina akamotoka ka anti oyo akalina akamotoka tomukiriza kutweyungako avuganya kandidenti waffe oyo wa anti oyo kasule nawe avuganya aluguda simwagala vaawo gwe ssebo yakwade sente ngamba kyenkugamba nakyotagakandi aguda yeyatege abeereyo selekita yagenda mu anti wamugisha muntu okubamu obukebe bwa tiyagasi baagala kufunza amaanyi g'abantu then basobole okuwamba pulezidenti waffe obumotoka nabubalaze obwagala okuwamba pulezidenti nabagambye mubeere ku kamera ya jami wa bobi nabagambye mugibeereko kamera nabagambye mugibeereko kamera
tear gas wamaanyi nnyo wamaanyi nnyo tear gas mungi nnyo abatulaba agagala kwata Kyagulanyi Ssentamu nakulaza akagala kwata Kyagulanyi Ssentamu. Hey, let me ask you, where are you going to take our president? Because you have the prison. Hey, akamunika gwevayo na ujaya kama tukatumbavu dogo stay gwe dogo gwe dan tenda bagala twala president omanyi jami wa Bobby mbeeramu nga ndagirira security naye nga Bobby tuli naye tetwagala mumusuwa ntya ng'agende n'akasooko then tulaba ku ddoboozi ya Uganda emmotoka eya Mikali eri awo munansonyiwa butalaga mu maaso naye nga baagala kuwamba president. Beera wanu tufa danja ono muganda abeere wakati bajja buzaabuza jangu wano jangu awo
ffe tugenda site muveeko. Abaagala okutta Bobi bali mu emmotoka. Kyenjagala ngambe abantu ba ddoboozi ya Uganda kamera mu bintu bya struggle tebanga press conference. Bintu bya struggle nga laale tebanga press conference. Tebanga press conference era mu shoot. They just can't shoot to the people. They want to kill the people. They want to kill. Look at that. No, gwe mutambule gwe tokiza motoka yona kuyisa gwe tokiza motoka mutambule mpola mpola. They want to kill our next president. Gwe muberemu bali abasajja bali mukali akameno kabagala kwata president mukitegera muberemu bakyali bange bakabi. They just want to conceal everyone. Oh my God, pray, help me God. This is our nation. Help him God to survive this. This is a real. You see, they want to gun shoot everyone. They want to. No, map media. Kama mwana wage nempola. Bana abantu bagatuka ku president. Tova ku mawulire ga sente nja kuwa sente zoyagala. Bana bagala kuta president. Map media kuma president. Bambi ekisiru. Batagesinza spray. Batagesinza spray. Yiyo mmotoka wendi wano nati nkugamba todduka maaso beera wano. They going to shoot.
batandise okuba omuliroliro mu bantu. Batugamba just Sebaina che batugamba nothing can stop. Abasirikale mugala bendera simungi eriyo namaje n'abasazeeko buli wakati mu kufa wakati mu bulamu. Batuzaye mabega. Batuzaye mabega. Batuzaye mabega. Adamu. Wamatawa. Tawa wama mubere mwali wakale akamaruka ka UPDF. Sikategeera nzi. Kati mutabani wa Mbata anagawa agenda kufika. Nemboka ya president abasirikale abaliko be baffe. Bebo. Tudde munda bye biki naawe tukyagenda eri.
Oh, kamalofuka. Afane mulindeko malofuka. Afane laba oli omusajja wakubera tiya gas, laba oli omusajja wakubera tiya gas yali wange naye olabye omusajja oli omusajja oli akyakubera tiya gas mbantu sula bulungi walako ayaye okugulu kunyusi okugulu kunyusi banamawulire waggulu gye baliyingira oboyo naye asigale bwe butibyekolera wabula leka nyingire Bryant agambye okugulu kunyusi yingira wawa genda wano